Manyi lwaki weerabiralabira nga naye nga oli muntu ali mu myaka emito, oli myaka 3, olina myaka 4, oba ng'okyali mpya ku channel yaffe, ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Amanya gange bampita Enoch Francis nga ndi musawo ajanjaba abantu abalina obuzibu bw'omutwe, naye oyinza okumpita psychiatric clinical officer oba mental health specialist. So mu video yange njagala kubalaga lwaki omuntu yeerabiralabira ng'ali mu myaka 3, myaka 2, tanaba kuweza myaka 6. Okay? Amazima gali nti omuntu bw'akula n'atuuka mu myaka 6 nti bw'atandika okukola ki? Okwerabiralabira. Okay? Ayinza okuba ng'agenda mu nnyumba n'osanga nga yeerabidde ekintu. Okay? Naye bw'oba ng'otandise okwerabira ng'okyali muto, oli myaka 3, oli myaka 2, myaka 4, myaka 5, nti oyinza okuba nga oyita kituyita okweralikirira okusuuse, kituyita stress, oba olina obulwadde bw'okuyongobera. Okay? Oba olina kituyita anxiety. Anxiety nti okweralikirira okusuuse. Okay? Nti abantu abasinga balowooza nti they are losing their memory. Naye ekizibu kiri nti they are not losing their memory. Nti ekizibu kiri nti attention y'okufocusinga ku kintu kimu nti teriiwo. Nti okubeerawo tinolowooza ku kintu kimu tekikyaliwo. Okay? Oyinza okuba ng'olina amabanja oba kubanja bangi, oyagala kusasulira abaana school fees, oli mu relationship, maybe waliwo mwagalawo ng'ali kuwa stress, nti bino ebintu bikuleetera okuluzinga focus. Okay? N'oba nga olowooza ku kintu kimu. So tugamba mu luzungu nti depression, anxiety oba stress kikuleetera okola ki? Okubeera n'ekyo tuyita poor attention. Oba tokya concentratinga, oba tokyalowooza ku kintu. Omuntu bw'akuleetera maybe nti n'agamba emitwalo 5 gaatako emitwalo 15, nti obwongo bwo tebuwavudde okulowooza, ne bukola ki? Ne bugaatagaata ebintu ebyo ne bifuna answer entuufu. So omuntu wabeera ne depression nti oba okuyongobera nti losing eyo attention, okuyongobera kubanga obeera tokyalowooza bulungi. So osanga nti bw'ogenda mu nnyumba oba olina stress ekusumbwa, nti bw'ogenda mu nnyumba bagamba genda otuleetere ku maazi, osanga oli agenda n'ekikopo n'amala neyeerabira kye bamutumye. So oyinza okuba ng'oyita mu stress, oyinza okuba ng'oyita mu kituyita anxiety oba okweralikira okusuuse, oba okuyongobera kye tuyita depression. Okay? Then ekintu ekyokubiri nti wakye tuyita poor sleep, nti obanga teweebaka ekimala. Okay? Obanga teweebaka ekimala, nti obwongo bwo tebugenda kubeera n'obudde obw'okukola ki? Okustowalingayo information. Nti okwebaka tukuyamba, oyinza okuba nga omaze ennaku nnyingi nga tolina tulo, nti ki affectinga obwongo bwo. Oyinza okuba nga okola misana na kiro, tobeera na budde bwa kwebaka, nti kireetera obwongo bwo ne bubeera nga information eno gy'oyagala okukozese mu maaso awo, nti tebulina budde bwakola ki? Bwakugitereka. So waliwo ekitundu ky'obwongo bwaffe kituyita mu luzungu hippocampus, oba tuyinza okukiyita memory control center, ekitereka memory zaffe. Nti bw'oba nga tugenze mu kwebaka, akaseera akalungi ak'obwongo bwaffe okutandika okutereka information gye tuyiseemu mu lunaku. Nagamba okay, luli nagenze waki? Nagenze wa mami wange nenkola bwenti, nemuwaayo ku ssente, nekola bwenti, nekitereka nti nagenda ku lunaku ki? Nga 3. Okay? Omwezi ogw'omukaaga 2026 ne gutereka. Ne gukwata ne information eri gye wakola luli, n'omwaka guli naye nagendayo, ne gukola ki? Ne guorganizinga, ne gutereka side eyo. Okay? Naye bw'obanga tobadde na obudde bw'okwebaka, nti obwongo bwo tebugenda kukola ki? Kubeera n'obudde bw'okutereka eyo information. Okay? So obanga okyali mpya ku channel yaffe, tugamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. N'ekirala nti tunoonya abantu, oba oyinza okuba nga oli kitongole, oyinza okuba nga
oli muntu naye nga olina obusobozi bw'okutuyamba okupromotinga kituyita mental health messages nti abantu abalwadde abalina obuzibu bw'okumutwe nti ensanvu buli ku 100 basooka kugenda eri abasumba oba traditional healers abasamize nga tenaba kukola ki okugenda kulaba omusawo omukugu akwatagana n'ebyobwongo. So twagala kukola ki to reducing eno gap nga tusomesa abantu mu byalo byaffe ku radio ne tugenda ne tukola mu communities zaffe ne tubasomesa ne tubajanjaba. So twetaaga abantu abasobola tuteekamu sente ne batugulira eddagala, okay, ne basponsoring ezo talk shows zaffe ne batuteekamu transport. N'abalwadde baffe abalala beetaaga ki emmere. So nga olulero obusobozi tugamba nti oba oli kitongole tukwaniriza ojo twegatte ku tiimu yaffe tusobole okukola ki okugenda mu maaso ne tusharing eno information. N'ekirala nti reason eyokusatu nti lwaki oba oyinza okuba nga weerabira naye nga olina emyaka 2 3 naye nga tonaba kuweza myaka 6 nti waliwo kye tuyita mu luzungu kiyita trauma oba post-traumatic stress disorder. Nti waliwo kye tuyitamu oyinza okuba nga wayita mu obulamu obukambwe ennyo. Baali bagenda kutta oba wayita mu kintu nti you nearly survived death. Wali ogenda kufa naye just Katonda n'akukwatako n'okola ki n'owona. Okay? So kye tuyita trauma, nti trauma omuntu abeera exposed eri ebintu ebyokufa like life threatening what katugambe obanga abantu bayinza okuba nga bakusobyako, oyinza okuba nga oli musajja oli mukyala, okay, nti bino ebintu bisa obubi obwongo bwaffe. Oyinza okuba nga wakula oba ne step mom, okay, oba n'okulira mu maka nga bakuyisa bubi. Waliwo tutusanze abaana baffe babeera ne bajjajja waabwe oba abantu abalala ne babasobyako oba ne babakolako defilement, abalala ne babakolako rape, abalala ne balaba abantu baabwe nga abali mu ntalo kangambe oba Congo oba abantu baffe bali mu Northern Uganda nti walaba abantu bo nga babaata. So ze memories zibeera ki mu bwongo, gisigala mu bwongo bwo kubanga obwongo bwaffe bulina ne ability y'okustoringa information oba okutereka information tobusobola kwerabira. So kati buleeta eyo information nebanga ekola ki buli kaseera ng'ojjukira ebyo ebintu. So nti bw'omuntu wayita mu mbeera bwetyo nti obwongo bwaffe buli kaseera bwaliwo kye tuyita priority. Nti bw'obeera waka oyinza okuba nga olina sente entono kangambe olina emitwalo 10, okay, n'ogamba kati neetaaga emmere waka, neetaaga ki neetaaga okusasula rent, neetaaga okukola ki okugulirayo abaana bange engoye, okay, omwezi gukoze ki omwezi gukuweddeko. So kati otunula ku sente z'olina n'ogamba kye neetaagisa okusinga zito okusasula rent, okusasula school fees oba okugula emmere, okay. So ekintu ky'osooka okutwalako onooyinza kati landlord agenda otugoba mu nnyumba nti okay kangende ekole ki nsasule ezo sente. That is your first what priority kyosazeewo okukola okusooka. Nti omuntu wayita mu mbeera eyo obanga bamusobyako obanga yalaba abantu bwe nga babaata oba mu ntalo, nti obwongo bwe priority esooka obwongo bwe kisinga okubeera nga bufokasingako obanga butunulidde nti okubeera nga oli mulamu, oli safe, you are in a safe environment. Sikole kibeera nga alarm y'omuliro. So obwongo obuteekako alarm buli kaseera obeera wano nga you are otunulira nti danger, where is the danger coming from? So your brain obwongo obubeera nga butunulira nti mbaddewo ntya nga ndi mulamu, bubeera nga ekintu kino kiyinza okuba nga kintuukako ate. So bubeera nga they are looking out, your brain is on watching out for danger, is looking out for danger, is not storing the information. So kati obwongo bwo tebubeera na budde bwakola ki bwakustoringa information. So oba olaba bw'otereka ekintu togenda kukola ki togenda kujjukira w'okitadde, okay. So neyanziza nnyo okulaba video yange era ng'okyali mupya ku channel yange ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Waliwo ne reasons endala naye nga weetaaga bisingawo nti subscribe to my YouTube channel kubanga information gyeri
kitwetaaga okumanya. Neyanziza tambale mu video yange eddako. Oba ng'ondabira ku TikTok ongamba subscribe to my YouTube channel. Okay? Twagala mupataninge naffe tubeere nga tweyongera okusomesa abantu ebikwatagana n'obulwadde bw'omutwe n'engeri gye basobola okubeera n'obulamu obulungi. Neyanziza mwebale nnyo.